Spice Diana ogenze ku YouTube yo n'osasaayo oluyimba lwe waddamu ne Chumi. Spice sigenda kuvuma kubanga naawe nza okuba obwongo bwo bwe butyo bwe bukuweereza. Ne vidiyo eno ngenda gikolera muganda wange Chumi era mmanyi bulungi nti egenda kutuukako. Naku zino neewala nnyo okwogerayogera kubanga nakizuula leeti nti n'okwogerayogera ennyo kwonoonye kaliya z'abayimbi bangi nnyo wano. Ensonga lwaki we weetegereza mu ggwanga kutwaliza wamu tetukyalina bayimbi. Abaali abayimbi abamu baafuuka baddiikuula, abalala baafuuka ba analyst, abalala baafuuka ebyerolerwa just because of this TikTok. So that's why nsalawo nnyo concentrating ku my music than okubeerawo buli kimu nkyogereko. Ebintu byammwe bino ne Spice nze mu kusooka to be realistic nali ndowooza it is some kind of a stunt. Nendowooza oba waliwo oluyimba lwe mufumba olulala lwe muleeta. Naye kiro ekikeeseza olwaleero nina vidiyo gye ndabye Chumi ng'oyogera n'entya nnyo. Kati buno bugambo Chumi nsaba mbukuweereze kuba ggwe oli muganda wange. Mu bulamu bw'edduniya muno otyanga nnyo omuntu akwagala ng'okyali mwavu. Otyanga nnyo omuntu akwagala nga tolina views. What do I mean? Chumi zaayo akatambi emabega osooka ojjukiremu akadde kali bwe twabulwanga n'ekyokulya ne lenti n'atubula. Twagezangako okubira ku bakyali baffe bangi amasimu naye nga batuteekerawo embeera eraga nti tubakaluubiriza era tubeesibako. Abamu n'otubulookinga baatubulookinga. Chumi ebyo byonna obimanyi. Omuntu ali omu yekka atatulagangako nti tumukaluubiriza ye mukyalo oyo Spice Diana. Tuyinza okuba olumu twakisussanga n'omukubira n'omugamba ate lenti ambuze ate biki nekimukaluubirira munda kuba naye alina ab'eŋŋanda ze alina biki naye teyateekawoko ku mbeera eraga nti bano nabo bankaluubiridde. Okategeera akantu ako Chumi bambi yatuyiirangawo omubiri ku katono kaalina. Obudde buno Chumi osobola oba nga wafunyeyo abakuwa ku magezi oba oliawo ne bagamba Chumi kyokola kye kituufu era yongeramu akaliro. Naye ate sooka weebuuze mukadde kali ng'ensi ekyatukubira ddala. Where were those people? Lwaki tebajjanga kukuwabula? Chumi, abantu batwagala tulina views. Abantu batwagala tutulendinga. Abantu batono nnyo asobola okwagala nga tolina kyolina. Era bolaba abo abagamba nti bakikuba bateekawo nnyo distance wakati waabwe naffe. Kale oyo omu mu bonna abakkiriza okubeera naawe nga okyalinga bw'oli bambi omuwanga salute n'ebimuli bye ng'akyali mulamu. Kale bw'oba gwe tolabidde ku biriwo olabira ku bakyali baffe bangi. Tunuulira King Shiba yalina views ng'ensi emuyaayaanira. N'abawi b'amagezi mwe bajjira ne bamugamba Shiba mukunji akufunamu akubba ne famire ye. Era Shiba yagenda ali eyasula mu myala abeera ku kkubo. Abawi b'amagezi baasirika teri amuyamba naye nga we bali bamulaba. Muganda waffe Ronald alimpa yagwa eddalu ali eyo ensi emukuba ayimbira walagi wa 200 naye nga waliwo abaamuyambanga ne bamuyiirawo omubiri ng'akyalina views. Right about now takyalina views. Teri amuyamba. N'ayagadde okwefuula amuyamba abyogerako wano ku intaneti ne bikomaawo. Kale musobola okuba mwafuna obutakkanya ne Spice kubanga to be realistic nange ekintu ky'okuddamu oluyimba olwo tekyansanyusa. Why? Lwali lumaze okkuba. Spice waaba yali akwagaliza nnyo nalowooza nti mwandigenze mu studio ne mukola oluyimba olupya mwembi n'ataddamu olwo lwali lumaze okukola ki okuyitawo. Naye ate nagenda otunulanga era nabyo tebirinawe binkwatirako. Why? Gwe mwennyini gwe wali nannyini luyimba. You accepted her ne mugenda mu studio ne muddamu audio ne mutakomaawo n'okkiriza ne mugenda ne mushootinga ne video. So at the end of it all nalaba nga nze ng'omuntu tebirinawe binkwatirako kuba gwe nannyini luyimba nannyini original composition
wali okkiriza mu kikole kati so outcomes zonna ezajja njagala okwegayirira 10 tolwana komawo eno mabega 5 wooli bangi wabanyiiza naye bo tebakulaga bagenda kuwa amagezi mangi naye nga mu magezi agamu balwana wooli osese tukodde emabega era be bajja okomawo wano bakuvume naye ng'ate wano bakuwabudde eso 5 bakyaliba omukunji atasera timu omukunji atasera worldwide. I love you so much man, mwebale kola challenge za Mungu bawangaze ya tujafuna yakadde tuwayeemu koba olyawo saba Mungu abankumire 10 Mungu nawe akunkumire ne Spice Diana 5 ya guma bijja kugwa boy bino sibyo soso yitamu salute nga siriko mukono gw'abantu wano ku TikTok abantu bazze bayamba ba TikTok abangi nze twali gwe mwali mulabye nga zavudde ya nyambye nti akutte milioni bweziti azimpadde nkole kino nze nwananga 10 nga nkuba asonga 10